Hello, my lovely subscribers. Today we are going to look at a simple learning English story, very interesting. It is called The Key of Life. The Key of Life. Ekisumuluzo ky'obulamu. Ekisumuluzo ky'obulamu. So stick around until the end of the video. So it is going to be subdivided into two. We have part 1 and part 2. But it is an amazing story, inspirational, and I got the inspiration to do it from one of my friends who told me his story. So I tried to integrate that story into this simple learning story and hope you're going to learn a lot from it. So stay tuned for more and more videos. Hello, subscribers bange. Leo tugenda soma akagero akamu bakayita ekisumuluzo ky'obulamu. Ekisumuluzo ky'obulamu. It's an interesting English and Luganda story. So obanga oyagala okuyiga oluzungu n'oluganda, this is your channel. So stick around and enjoy until the end of the video. Bye bye. Whenever. The Key of Life. Ekisumuluzo ky'obulamu. Ekisumuluzo ky'obulamu. I will never forget that cold Sunday night. Before the night, I had been chased from work that day. My boss had recruited a new worker, telling me that my services were not needed anymore. Nze sijja kwerabira ekiro ekinnyogovu ekya Sabbiiti eyo. Nga ekiro tekinnabaawo, nze nali ngobeddwa ku mulimu olunaku olwo. Mukama wange yali aleese omukozi omupya era nga aŋŋambye nti sikyagasa era takyanneetaaga ku mulimu. Nze sijja kwerabira ekiro ekinnyogovu ekya Sabbiiti eyo. Nga ekiro tekinnabaawo, nze nali ngobeddwa ku mulimu olunaku olwo. Mukama wange yali aleese omukozi omupya era nga aŋŋambye nti sikyagasa era takyanneetaaga ku mulimu. I didn't tell anyone at home, neither my lovely wife Elizabeth and I had acted as if everything was okay when I arrived home. Nze nali siina gwe mbuliddeko ewaka newankubadde mukyala wange omulungi Elizabeth, era nga neefudde nga buli kintu ekiri obulungi bwe nnaatuuka ewaka. Nze nali siina gwe mbuliddeko ewaka newankubadde mukyala wange omulungi Elizabeth, era nga neefudde nga buli kintu ekiri obulungi bwe nnatuuka eka. I remember after having lunch, I locked myself in the garage and cried, thinking about only to die and leave the earth. Nze nzijjukira nga mmaze okulya ekyemisana, neegalira mu galagi era ne nkaaba nga ndowooza kimu kwetta era nve ku nsi. Nze nzijjukira nga mmaze okulya ekyemisana, neegalira mu galagi era ne nkaaba nga ndowooza kimu kwetta era nve ku nsi. When evening time came, I wiped off my tears and went on the dining table so as to have my last supper with my wife and children and to kill myself when all had slept off. Olweggulo we lwatuuka, nasangula amaziga era ne ŋŋenda ku dayiningi nsobole okulya ne famire yange ekyeggulo ekisemba ne mukyala wange n'abaana. Era mmale nate bonna era mmale nette bonna nga beebase. Olweggulo we lwatuuka,
nasangula amaziga era ne ŋŋenda ku dayiningi nsobole okulya ne famire yange ekyeggulo ekisemba ne mukyala wange n'abaana era mmale nette bonna nga beebase. After the meal, I took my children to sleep and went in bed to sweat talk my wife, so as she sleeps off comfortably. Nga mmaze okulya, nze natwala abaana okwebaka era ne ŋŋenda okwogereza mukyala wange mu buliri asobole okwebaka mirembe. Nga mmaze okulya, nze natwala abaana okwebaka era ne ŋŋenda okwogereza mukyala wange mu buliri asobole okwebaka mirembe. Surprisingly, I also fell asleep with my wife, and I had a dream someone calling me out loudly by my name. Ekyewuunyisa, nze nafuna otulo ne mukyala wange era ne nfuna ekirooto nga omuntu omu ampita n'eddoboozi eddene. Ekyewuunyisa, nze nafuna otulo ne mukyala wange era ne nfuna ekirooto nga omuntu omu ampita n'eddoboozi eddene. Honestly, as if I was standing outside a closed door, and the person calling me was inside. So I tried to touch the door, but it was so white and lighting up that my eyes could not bear to look, only to keep closed. Ekyamazima nalinga ayimiridde wabweru w'oluggi oluggale era nga omuntu ampita ali munda. Awo ne ngezaako okukwata ku luggi naye waliwo ekitangaala kingi nga sisobola kutunula n'amaaso gange. Ekyamazima nalinga ayimiridde wabweru w'oluggi oluggale era nga omuntu omu ampita ali munda. Awo ne ngezaako okukwata ku luggi naye waaliwo ekitangaala kingi nga sisobola kutunula n'amaaso gange. Wait for the next part. Bye bye.